Greetings. I hope everybody is doing okay. Now, this is a quick one to get around. For starters, Banabasatu, no. Mpozi ngogaseko n'owokuna ono. Olunaku lugenda kucha nga bali Mukaguli. Nkiddamu. Olunaku lugenda kucha nga bali Mukaguli. Nsonga zaaki. Ensonga z'abasibe ba National Unity Platform. Wabula, nze bensinga okubaako nnyo ne interest. Ate ng'olunaku lugenda kucha. Katonda just atuwe bulamu. Atukume nga tukyali balamu. Nga tukyali balamu mu lifetime yaffe ogenda kulaba ku bantu bana ababiri ono nono nga bali Mukaguliko omulamuzi nga batunnyonnyola ensonga z'abasibe emisango gy'abasinga bagitya bayokya ddi emmotoka za poliisi bo mu baazikola batya era bakkiriza batya emisango gyabwe. Olunaku olwo abasibe baffe bonna bagenda kuba bagibwako emisango egyabateereddwako naye nga bana ababiri okusinga ono nono oba oliawo nono ate bo bagenda kuba basindikibwa mu nkomyo. Nga ki ekibasindisaayo? Maalo, kwagala kweraga na kwagala kulaga nti bamanyi abakulu. Lwaki njogera bwe nti wiiki eno yennyini twalabye omwami omu omanyi Kyagulanyi alyokanga najja ku mulembe gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we tufunidde ebyokulabirako ebiri evident. Tufunye ekyokulaba ekisookera ddala nti n'abantu abatategeera bulungi, abantu ab'endowooza entono ddala, abantu abasiru, ekigambo tekivuma, eyo description, abantu abasiru bakula mwanattu ne bakaddiwa. Tulina example gye twalabye ey'omuntu akuze nga musiru naye ate n'afuna omukisa okukaddiwa. Omuntu gwe njogerako y'ono era yayogedde bw'ati. Ngenda kunnyonnyola bigambo bye byayogedde, yabadde ategeeza kiki yabadde akola. Abasinga ku mmwe ekyabeeraliikiriza emitima, nze njagala kukuyambako kukunnyonnyola kiyabadde akola, kyabadde kitegeeza era lwaki yabadde akikola. Sooka owulirize omwami ono tukomewo. Ono gye tulaga wa Okulumedi, gye tulaga abo temulowooza nti bakkiriza bukkiriza ekyo kyakomyawo. Kasita bamala okukkiriza nga bagamba nti Bwanika ye yatutuma. Kino Bwanika kakati baba alina ate kukwata Bwanika. Byena bagamba obwongo buno bw'abasajja abakulu be mujerega mubajerega empolampola. Kasita bakkiriza awala by'abakkiriza kasita bagamba nti ffe tukkiriza gino emisango twagikola. Kati ekiddako bagenda kuwandiika statement zaabwe. Bwe wali okola omusango ng'oyimiridde n'akulabye emmotoka ng'ebwatuka kiki ekyaliwo ani yakutuma ogenda Bwanika yali ayimiridde wali awo kalaba akabaala ako Bwanika yali ayimiridde okumanya nti yali ayimiridde agati mukebere essimu yange ku lunaku oba teyankubira ku ssaawa bwezi ate olwo Bwanika tebamunonye. Kakati abanuupu ab'okukwata bennyini bagenda kuta. Kati oyo gwova okulaba musajja mukulu y'omu ku basinze okunafuya endowooza n'enjogera y'abajjajjaffe ey'obukadde magezi. Lwaki njogera bwe ntyo? Oyo gwova okulaba statement eyo yakanze bangi era statement eyo bannaffe bangi oba oliawo beyagadde okumalamu amaanyi. Naye nze njagadde nkunnyonnyola ekiyabadde ali mu kukola okitegere mu concept yaakyo naki kiyabadde akola. Bannaffe bangi bwe yabadde ayogera mwabuukidde bye yayogedde naye engeri gye yabadde ayogeramu gye mutaasobodde ku studyinga na ku analyzinga. Tuyina enjogera za bika bibiri omuzungu zannyonnyola. Tuyina reformative talk ne preemptive talk. Nkudiramu, tuyina enjogera za bika bibiri. Tuyina preemptive talk ne reformative talk. Kanzi kuyambeko mu Luganda. Mu Luganda osobola okinnyonnyola nti tuyina enjogera eziyiza ekintu ekubaawo nti osobola okwogera n'oziyiza ekintu okubaawo mu statement z'okozesa. Naye ate era osobola okwogera obwogezi n'oleetera ekintu okuhappeninga oba osobola okwogera mu ngeri eri suggestive sayidi eri gy'oyogera nayo ne actinga okusinziira ku bigambo by'oyogedde. Mu bufunze osobola okwogera n'ogatta omunnyo mu mboozi sayidi eri ne actinga. Mu bufunze enjogera eri reformative ereetawo reaction on the other side to take further actions. Nkudiremu
bw'oba oyogera mu njogera eri reformative oba operereza side eri okutekinga action eziri further mu bufunze okuyambako mu ngeri eri preemptive ng'oyogera n'omuntu mu ngeri emuziyiza okubaako kyakola ekyokugeza ekyangu kusanga kkubo ng'okimanyidde ddala nti ku ssaawa 7 ez'emisana ekkubo eryo libeeramu omusota nga toyagala kugamba muntu nti toyita mu kkubo eryo lirimu omusota ekintu ky'omugamba nno mu kkubo awo mu budde nga bwe buti watera okubeerawo omusota nga tomuziyiza kuyita mu kkubo eryo engeri gy'oyogedde naye emuziyiza okuyita mu kkubo eryo kitegeeza oyogedde mu ngeri eri preemptive eziyiza omuntu okukwata ekkubo eryo lwa nsonga gye limusindika wali akatyabaga so nga ate osobola okutegeera nti mu kkubo eryo waliwo omusota oli n'abanga atambula bibye ali mu kkubo ddala ayina atambula na birowoozo bye naye ng'oyagala ayite mu kkubo eririmu omusota oba sinakindi ng'oyagala omusota gumulume mu njogera eri reformative n'omugamba eyo gy'oyita oli mu kwekooloobya yita wano okumpi n'akasaka ako k'otegedde ddala nti kalimu omusota n'ayita awo ng'oyagala omusota gumulume mu ekyo oba omusindiikiriza okuyita mu kkubo afune obuzibu. Abedi Bwanika bwe yabadde ayogera enjogera ye yabadde reformative yabadde suggestive yabadde asaba Museveni atekinge further actions bakwate abamu ku bakulu mu National Unity Platform abasinga ku mmwe awe mutategedde yabadde akola kye bayita a reformative talk a suggestive talk teyabadde preemptive nti akiziyiza yabadde asuggestinga mukama we gwakolera atekinge further actions abeeko bakwata mu kibiina kya National Unity Platform. Little did this old idiot get to know nti abantu bayagala bakwate specifically His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omu ku munnakyalo eyeerabira ow'olugambo gwe basindika abeere kalabalaba mu musango gw'abaana bano ate yajja dda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ddooko y'omulamuzi kasita yayogera nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagaana okwetaba mu bikolwa eby'ekitujju n'ebyokukola bbomu wadde mu statement y'emu yali alumika His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'eyasindiikiriza abaana bano okukola ebikolwa by'ebitujju. So kolabe ka vidiyo kano tukomewo tuyambeko omukadde omusiru. Thank you. Nga beekuubya ku kusaidiyo yogera ku ssente ze wagaana ezayitanga mu muntu ow'emitiyana kubanga gwe wakigaana bakikuyingizaamu ate nze Kyagulanyi simunenya bakimuyingizaamu n'akigaana n'ekyo n'amagye gakimanyi yagamba nze siyingira mu byakukola bomu era ssente yazigaana zayitanga muntu ayawo awooka waawe. Mu kavidiyo akova okulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bamwejjeereza nga gwe baatuma okubeera kalabalaba mu musango guno akugamba kaati nti bannamagye ye bayogera nabo bamukakasa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebikolwa byonna eby'ekitujju eby'okukola bbomu tabiriimu era yabigaana wabula munnakyalo ow'amaalo akugamba nti waliwo omusajja wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'emitiyana gwe bayisangamu ssente ez'okukolwa ebikola bino. Mu vidiyo gye nakolako back then nabagamba bano bapulaninga okubaako gwe bakwata mu National Unity Platform naye ate ng'omuntu gwe baagala okukwata ali mitiyana. So kolabeka vidiyo kano tukomewo kano yogera ku ssente ze wagaana ezayitanga mu muntu ow'emitiyana yogera ku ssente ze wagaana ezayitanga mu muntu ow'emitiyana. Mu kavidiyo akova okulaba ensobi Museveni ne banne gye baakola kwali kutuma munnakyalo eyeerabira era ow'olugambo abeere kalabalaba mu musango guno lwa nsonga missoni zaabwe zonna eri National Unity Platform yazaasanguza yaziteeka mu public era ekyo kyatulaga nti waliwo gwe baagala okukwata nga w'emitiyana nga musajja wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eyo si ye ssenta wenjagala osingo okusimba essira. Omuntu gwe baagala okukwata asobola okubeera honorable zaake ate asobola okubeera lumu nkiddamu bakyasobola bulungi nnyo okukwata lumu ow'emitiyana naye ate kyoyagaliza muka kitaawo
kisobola okutta nnyoko